Okujja kwa Ssemujju ku kya Sipiika Kutemyemu abavuganya Gavumenti. Okujja kwa Ssemjju mu lwokaano lwa Sipiika kuleese akakuubagano mu babaka b'oludda oluvuganya Gavumenti ng'abamu bagamba nti kigenda kukendeeza emikisa gya Kadaga gwe batunuulira ng'afaayo okuwuliriza n'ab'oludda oluvuganya Gavumenti. Abatakkaanya na kya Ibrahim Ssemujju Nganda okujja mu lwokaano nga bakulembeddwa Dr. Ababaka bagamba nti wadde babadde badyanganye nnyo Paalamenti ekubirizibwe ew'oludda oluvuganya Gavumenti. Kyokka embeera eriwo tekisobozesa kubanga NRM erina ababaka bangi nnyo boogeraganya n'ava mu bibiina ebivuganya Gavumenti okuli NUP, DP, FDC, JEMA ne UPC. Bwanika nga ye mubaka omulonde owa Kimanya Kabonero mu Masaka City yategeezezza LM eggulo nti Ssemujju okuyita mu kifo kya Sipiika wa Paalamenti kigenda kubeera ekyamagero eby'ekyasa kino. Yayongeddeko nti Ssemujju aludde mu Paalamenti ateesa bulungi era ategeera bulungi emirimu gya Paalamenti kyokka obungi bw'ababaka aba NRM abasukka mu 3 tebumuwa mikisa kuyitamu. Abatawagira kya Ssemujju kuvuganya ku kya Sipiika bagamba nti kigenda kukendeeza emikisa gya Rebecca Kadaga gwe batunuulira ng'afaayo okulowooza ne ku b'oludda oluvuganya Gavumenti. Kadaga ali kumbiranye n'omumyuka we Jacob Oulanyah eyasazeewo okuvuganya ku kifo ky'obwa Sipiika era ab'enkambi ye bagamba nti mu 2016 kyakkaanyizibwako mu lukiiko lwa CEC nti Oulanyah alekere Kadaga alinde ekisanja ekiddako era nadda ebbali. Bino byajja ne mu Paalamenti nga Minisita Ruth Nankabirwa alambulula ebyali mu CEC kyokka Kadaga n'amukomako ng'agamba nti byayogera si bituufu. Oluvannyuma Moses Kigongo omumyuka wa ssentebe wa NRM mu ggwanga yawandiise ebbaluwa ku nsonga eno ng'aluŋŋambya nti ensonga za CE tezirina kutwalibwa mu Paalamenti nti era n'okusalawo NRM gwe neewagira kyakusalwawo nga n'ababaka aba Paalamenti eddako bamaze okulayira era ng'abali mu kabondo ka NRM beebuuziddwako. Ababaka ab'oludda oluvuganya Gavumenti omuli abayitiddemu ku kkaadi ya NUP nga Gonzaga Ssewungu owa JEMA Asuman Basalirwa, abamu ku bali ku kkaadi ya DP, FDC ne UPC abamaze okudda okulaga nti bayimiridde mabega wa Kadaga. Ensonda zaategeezezza nti abamu baatuuse n'okwogera amafuukuule nga bakiteeka ku Ssemujju owa Kira Municipality nti ayingidde mu lwokaano nga tasoose kufumiitirizaako nti kiyamba aba NRM abatakkaanya na nkola ya Kadaga ey'okuwuliriza ab'oludda oluvuganya Gavumenti. Baagala Ssemujju ave mu lwokaano nga bagamba nti kigenda kwawulwamu obululu 19 obw'ababaka abayiseemu mu Paalamenti ey'ekikumi nga bava mu bibiina ebivuganya Gavumenti. Ssemujju bwe yabadde alangirira nga bw'ayingidde mu lwokaano wiiki ewedde yagambye nti agenda kutandikira ku bululu 19 obw'ababaka ab'oludda oluvuganya Gavumenti abayiseemu era ng'ababuuza nti obw'oludda oluvuganya Gavumenti bw'atalonda nze n'alonda owa NRM eggwanga anaalinnyonnyola atya. Kigambibwa nti ababaka ba NUP kumpi bonna basemba ekyokusimba emabega wa Kadaga. Kyokka Ssemujju nti alina ababaka abamuwagira naddala aba FDC nga mu kibiina ekyo Ssemujju ye mwogezi. Dr. Bwanika yagambye nti tagenda kuwagira Ssemujju kuba ye amaanyi ge agaagala kugateeka ku kintu ekimukwatako n'akkaatiriza nti okuvuganya ku kalulu kano kali wakati wa Kadaga na Oulanyah. N'ayogera ku kya Ssemujju okwesimbawo, Bwanika yagambye nti oyo talina wayinza kuyita kuwangula okuggyako
okuba nti akkiriza mu byamagero nti omukisa nti osobola okuwangula. Ssewungu yategeeza LM eggulo nti talina campaign gy'alimu wabula nga ye ng'omubaka wa Parliament alina omuntu gw'awagira kyokka talina nteekateeka yonna ey'okunoonyeza omuntu oyo akalulu era ng'akivumirira. Nkulikeyo nnyo abasasi baffe.